Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'Okwekubagiza omwaka 1987 gavumenti ya Uganda yateeka abantu abaliko obulemu ku mwanjo era n'etandika okubateekanga mu nteekateeka zaayo oluvannyuma lw'abantu bano bonna mu ggwanga okussa ekimu ne bateekawo ekibiina ekibagatta ekya Nodipo okutuusa eddoboozi eryawamu eri gavumenti ku lw'enkulaakulana. Kati olwaleero ekibiina kino lwe kiwezezza emyaka 36 nga kikola omulimu ogw'okulwanirira eddembe obwenkanya n'empeereza ennungi eri abantu abaliko obulemu mu ggwanga ng'omukolo gubadde Kyambogo nga gwetabiddwako ebikongo okuva mu gavumenti abakulembeze b'abaliko obulemu ekitongole kya poliisi wamu n'ebitongole ebirala. Wabaddewo okukubaganya ebirowoozo eri ebyo bituukiddwako eri abantu bano abaliko obulemu nga wano wabaddewo ebibuuzo ebikambwe eri abakwatibwako okuli abantu abaliko obulemu nga tebalaba gye basobola kuweera bujulizi mu kkooti okufuna emirimu mu bitongole okuli poliisi wamu n'ebitongole ebirala. These people with disabilities, intellectual disabilities, cannot actually adduce evidence in court by themselves, and courts require them to give evidence in court. And when they are forced to give evidence in court, these people end up stammering or maybe crying. At the end of it, the case is dismissed. Right, I put it. When you go to court, when you're trying to give witness, they can cross-examine you by saying that, did you see the one who assaulted you? In that process, I'm blind. How could I see? If I say I heard the voice, they say that is not enough. You have not convinced court. How should I convince court? Using what type? Using what? How many players? How many players should I use? I think court should try also to be more friendly as per our disabilities. Be some time to see that, oh, will this person will be able to walk in? Will this person be able to do this? What this person as an item? This is coming maybe to our colleagues in different departments, maybe. Wano omulamuzi Atoxio Willy nga ye yekaali mu kitongole ekiramuzi ng'aliko obulemu obw'obutalaba agambye nti abantu nga ye balina okukomya okwekubagiza olw'ekikula kyabwe wabula babeeko bye bakola. He is able, and now he sends me to Kasese. I have been assigned to court where I am hearing cases. So again, the language and the approach on how you demand for equalization of opportunities at workplace is very important. So let's move away. We need to move away from the traditional ways of demand. You are discriminating against me. I am also supposed to do this. Because the truth is that these people don't understand how you are. These people don't understand your abilities. These people don't understand your potentials. These people don't understand your capabilities. You need to show them in a manner that they are able to understand. I don't know whether I have tried to... you have not only tried, you have excelled. To try to answer. But as regards the status of employment, again using the similar approach, personally, I think we have made the tremendous success. I have managed to get involved in champion. Ono agamba nti gavumenti mu bitongole byayo erina okukola ekisoboka okulaba nti ewa abantu abaliko obulimu emirimu kubanga balina obuyigiriza obumala. You are also under obligation to promote the employment of persons with disabilities in public service. That is a requirement of the law, but I'm not here as a lawyer, but I'm here as a disability advocate. And somebody does here. SSP Wabwire Jowabu akiikiridde Ssaabapoliisi wa Uganda ku mukolo guno agamba nti bakyalina okusomoozebwa okuwa abantu abaliko obulemu emirimu wabula bakyakola ekisoboka okutuukiriza ensonga eno. We interacted with one who would tell you we don't need sympathy. Give us work. Yeah, we have come across those, but of course the nature of work we do sometimes is very strenuous. It may not be very favorable for them. But like I said, those that become disabled while in the service, we never dismiss them. We keep with them and reassign them lighter duties.
omubaka wa paalamenti akiikirira abantu abaliko obulemu Haji Bumali Mpindi agamba nti ku nsonga y'obwenkanya ku ngabanya y'emirimu bayisa dda etteeka erya employment quota era nga kati ekirindiriddwa kwe kuteekawo ebinaagobererwa ng'etteeka lino liteekebwa mu nkola. Ministry okufulumya regulations kubanga regulations ezo ze zikyalemeseza abantu baffe abaliko obulemu okusobola okufuna employment quota eri kubanga oyogera employment quota kitegeeza ki twagala percentage ne percentage erina kufulumira mu regulations. Minisita waffe w'abaliko obulemu yakigezaako naye Attorney General n'amugamba nti etteeka lyeyogerera teryetaaga regulations naye okuva yamugamba nti lyeyogerera teryetaaga regulations tulaba paka nakati. Akulira ekibiina kya Nudipo mu ggwanga Kyozira Esther agamba nti basobodde okutuuka ku bintu eby'enjawulo naddala okuteeka gavumenti ku nninga okuggyawo omusolo ogwali gwaggyibwa ku bintu ebikozesebwa abaliko obulemu n'ebyensoma yaabwe. N'ekirala tufubye nnyo okulaba nti abazadde batunulira abaana baabwe abaliko obulemu ng'abaana abalala bonna be bazaala kuba emabega wali kyali kizibu nnyo ng'abazadde bangi abaana bano babasibira mu mayumba nga tebagaana bamanye nti amaka ago galimu abantu abaliko obulemu. Ruth Nalujja akulira Shawu agamba nti bagezezzaako okusomesa abantu abalina obulemu nga babangulwa mu kuyiga emirimu egy'enjawulo n'okuwangalira mu mbeera eno nga balina kye basobola okwekolerawo. Basobola okukola mu kuba obusobozi tubulina kye tusaba gavumenti n'abantu bonna nti batuteerewo embeera etusobozesa okubanga tusobola okusoma okubanga tusobola okompitinga okubanga bwe mba ngenze mu kooti nga nkozesa sign language ebeerewo bwe mba nga neetaaga kugenda ku flow ndala mu would have to have judges so that now to handle issues in courts and even other. Webutuukidde olwaleero ng'abantu abaliko obulemu mu ggwanga lyonna bali obukadde 5,65. Olunaku luno lutambudde ku mulamwa ogugamba nti okuteekawo obwenkanya bw'emirimu eri abantu abaliko obulemu. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.